lusanyu obeso bitali wote luganda naye byotwandirese etwekatawamu mu kuzuula amayisa galufaananya temwemukona ku muzeeku gwokola lekagikulambalala bwenkugamba onyize funa akatambaala kakuyambaku abalala bwabefanjuta n'abalangalo zaakwata kigobe osa n'abambe ngabatambala muyine w'omwembaku nebangayukira baakoze bisa ne beeweyota bangi bewasiriza n'abakazi abaganda wenda biwayi naye nye twemulugunya obunyuka ntebatunangaze lwaki twewe twagala okuwasange waabwe toluganya endaba n'obujja maanga bakuba n'omwani w'eddo waate wali muddewanga manye ku muganda yamwegutte kubanga wali besobya bange tekatendeza ati nno tuli mu programu ya kadongo kamu yenze kabyanzo enyimba zitandise nazo nyimba za omukulu Fred Sebatta nti tuyingira Sebatta wiki kubira ddala mwaka gwa 1998 paka kati mukulu ali mu kwejirisa mu ndongo omutindo tegukangako omutindo akyagumaintaininze era yensonga lwaki ntandise n'oluyimba Saamu wange lwe yasooka okuyimba n'omugenzi Prosi Nanyiti oba gwe twakazaako erya Prosi Nabigumira obeera yamanyikibwa ennyo nga Prosi Sebatta wadde nga version gye tuwulidde ate yo yagiyimba n'omukyala Harriet Sanyu era lwe luyimba olwasagula akaji eri omukulu Fred Sebatta n'ensi okubanga emutegeera kyemanyi abalaba Baba TV ebiseera bino abagiraba kati abalaba programu eno muyinza okubanga ebitundu nga 85 ku buli 100 ng'oluyimba olubasinga obukulu kyevola nti nno abasajja bakuumye omutindo okuviira ddala mu kadongo kamu kalikyo company ng'ajja atandiikiriza ntegeeza olwo mwami Fred Sebatta n'ajja n'agenda mu kadongo kamu Super Singers olwo eri kadongo kamu kalikyo company emaze okusattulukuka nga bamaze bambi okufunamu ebizibu awo bannaabwe bafudde nga Paulo Damulira n'abalala ebibiina ebyenjawulo ne bitandika okumerukawo nga kadongo kamu Super Singers Entebbe Gita Singers n'ebibiina ebirala so Sebatta n'ajja mu kadongo kamu Super Singers eya omukulu Matiya Luyima ne batambula baabona olutalo olwaleeta gavumenti eno mbuyinza ne lubasalirako e Masaka kyova owulira mu luyimba olugendo lw'e Masaka omukulu Matiya Luyima yayimba ttiimu yonna gye yali nayo nti nalina abaana bange nga ba Sebatta Sauda n'abalala bangi so paka lwe twatuuka mu mwaka gwali gwa 1999 mukulu Fred Sebatta ate n'atandika ekibiina ekyamatendo Promoted Singers abagiyite matendo oluvannyuma yafuuka matendo band n'aleeta abaana ab'enjawulo nga bwe balaba programu ey'ebitaala luli lwe yatuuza olukiiko lwa bannamawulire okwogera ku show eyo ye mukulu Fred Sebatta ajje atambula ebintu bingi nnyo byakoledde ensiike ey'akadongo kamu yaliko nno ssebo n'omukulembeze naddala ebiseera biri ebyaba Livingstone Kasozi ne Hamani basudde awo we beetwalira awo ssebo Sebatta nga yabatuulamu nti bannange temuyombagana baabo ne batuuka ne bagenda n'ebweru Sebatta Kasozi basudde bamale bakomewo bakuba ennyimba omuli olugendo lwa America olwa Kasozi byetwala be Bulaaya olwa Hamani basudde ekijjulo ky'e Bulaaya olwa Fred Sebatta olwonna kuyisaamu Fred Sebatta osobola okubanga omutegeera oluyimba lwe tuzizzaako lwe tuyingiriddemu ekyo kyali kivulu era ekyayongera okulaga amaanyi ga Sebatta kyaliwo 1995 egimu ku egyo emyaka ebiri olutambi olwo lwaggwanga mu gye nze lwenzikiriza nti luyinza okubanga ye teepu oba olutambi olukyasinze okubeerako ennyimba nga zaali nnyimba omuzungu kyayita hit songs kuba kakati bwe kubeerako oluyimba olwo lwaggwanga mu gye nga kuliko baana bange nga kuliko enjawulo y'abafumbo nga kuliko n'abawanuka nga kuliko abawala mumpe mudde olwa Mwanyina Alice Nabatta kosa ne Gubasinga era olwa Nabatta olaba ennyimba zonna nga zaali nnyimba z'amaanyi kakati ekivulu ekyo we yayongera n'okulagira nti nno musajja w'amaanyi paka kati teri muyimbi yali akubye kisaawu kye nakivubo ekyo ng'ali omu ndowooza ng'ogyekolako edduba ate si munnauganda
naye si batu yakuba nakivuba eyo yekka kubanga bali era baali beegasse mu kivulu kiri ekya munno mu kabi naye si bata yakikuba yekka kitegeera. So weewaawo bambi abamu ku abo abaali ku kivulu ekyo Christopher Sebadduka yafa, Kabuye oyo gwe mulabyeko omusajja oyo eyaliko omumpi yafa, ku kivulu ekyo kuliko abantu bangi abaafa era olwendi mukyaza nyamugamba alina osooka okwebaza Katonda kubanga bw'olaba abantu abo nga baali bayimbi bannene nga baava mu bulamu bw'ensi eno munnaye ng'akyasigaza obulamu talema kwebaza Katonda. Kakati oyo mukulu Fred Sebatta. So mbadde nkulagako ebimu ku byenjawulo bye yakola era kivulu ekyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yali nawo by the way nga omugenyi omukulu era waafunira ebitiibwa ebyo the Star of Africa. Lord Fred Sebatta ebyo byongere okujjiramu olw'okulaga amaanyi ago ga mukulu Fred Sebatta. Yakola n'essomero ery'abayimbi, essomero eryo eryaleeta abayimbi Bamulindwa Vumbi, gundi ono Kayemba Edward Kayemba mwe gwe muyita Muzeeyi Muteeweta baayitira eyo, Madina Nakiwala baayitira eyo n'abalala mu ssomero eryo erya baali baliyita batya maama linva mu mutwe ne Matendo Demonstration School, yes, gye baayitira ebyo byonna omukulu Fred Sebatta. Kale tulina ensonga lwaki tulina okumujaguza, so tubeereyo sobola okuba tumuwagira ku Lwokutaano awali ku Serena, omusajja endo nga agikubidde ddala.